kugamba nti oli mukulu omusajja w'otuukira okuba n'oluba lukulinga olwi olwo oli mwana muto oli muto nze ndi muto nabomanyira obuligato ogenda bagamba oli kasajja kakulu kati tuweza emyaka 12 ovayo twatandika kati oli muto odda muto bwobanga oli muto kati obooga tugenda kubeera ku club obuligato tusuubira nti bannayuganda bonna tugenda kuŋŋaanira awo kubanga ebyokukola bingi byetugenda okukolera bakadde baffe abaludde nga mutuwagira kuba Swahili family webeera otegeererawo nti essanyu awo werigenda okubeera nolwekyo ebisanyusa bingi nnyo byetugenda okubanga tukola nga munnange wagenda okubanga ababuulira items ez'enjawulo era bwe twogerera bino rehearsals zibungujja kubanga Swahili family ekolwa amatabi 4 agakola Swahili family era amatabi gano gagenda kuba gavuganya kuvuganya nno kwennyini kubanga ebirabo bwebiri amakampuni gano gasazeewo nti asinga mu kino tumuwa kino asinga mu kiri tulina Focus Entertainment oyinza okwebuuza lwaki nsookedde ku eyo nze ngikulira Focus Entertainment tulina Boss Entertainment eyo ya muganda wange Boss Aserunkuuma naye ye waali yakankanye dde agamba simanyi nti Katumba Faizo muyitako ne Focus tulina P&Q ekulirwa Dr. Abdulatif Lutaaya sinaba namulabako wano oba alina bwe yeekwesa atya okuvuganya ndowooza sinamulaba tulina Rama Entertainment eno ekigendererwa kyayo ekikulu tujagalana nnyo ffe n'abali mu bibiina ebirala lwaki kubanga ya munnaffe Mukama Katonda gwe yatujja ku maaso Kaggwa Ramadan Matofu naye olw'okuba kuvuganya era naye tetugenda kumusaasira era tugenda kuvuganya nnyo tulabe ng'era tumusinga naye bw'atusinga era tujja kumuwa ekitiibwa tugambe nti Kaggwa Ramadan Matofu tiimu eyo yetukoze eki yetusinza tusajja budde Mukama mulungi atuyambye okutuuka ku myaka gituuseeko 12 bannange kinene nnyo bannaffe bangi twatandika nabo mukiseera ekyo abamu tebakyazanya abamu baalivaako kamalira zaalekerawo neffe tukyaliwo ekyo tukyebaza Katonda ekyokubiri bangi abatusobodde olunaku lwaleero nga twatandika nabo nga boogedde ku mukyala Evelyn Lago tumaze naye ebbanga nga tebataliiwo naye nga ne mu kuteeka press conference eno yaliwo ne Shane yalina okugibeerako kubanga yabadde leader w'aba music mu Swahili family ne Mukama yamutuggyeko n'amagana twatulina okuba naye naye yagenzewo ebityo neteeseteesewo embeera engeri y'okubajjukira olunaku olwo so tusaba mubeere nga mujja mu bungi tubeere nga tujaguzaamu emyaka 12 si kintu kitono okusimba bannaffe abatuyambyeko ebbanga eryonna so mwebala nnyo mwebale ddala eze Boss Aserunkuuma nakusongereza 2 mwezi gwa Oktoba 10 kukira ku Obuligato sana